Tukyatambula ne Dr. Jolly Kabirizi ngera tuli mu program omuntu w'abantu. Nkwebaza nnyo gwe yakaneegattako. Bino bye bimu nno ku byalimira awakaawe n'okulonda. Obadde okimanyi nti osobola okubeerawo nga oli ku 150 oluusi olina eka naye nga bagambe wakoyinawo enkota y'ettooke nga ndi wafunda anti omwami yagaana okungulira ettaka abalala nga bagamba anti ndi wafunda nze mama yagula wafunda naye no nga muwala akuze oba muvubuka akuze nga tamanyi kyakukolerawo ng'obadde okimanyi nti osobola okufuna ekyokukolerawo era olunaku lwaleero tuli mu kutunuulira ebyo by'osobola okukolera awafunda naye ebimu ku byensinze okusiŋŋaana dokita abamu ku bantu nga alinako kyatadde awakaawe kyalima obuyonjo bugaana oluusi n'otunaloga yiba naye kale singa bino yabisitula n'abizzeeri oba singa bino yabisitula n'abizzeeri gw'okikola otya bw'oba ng'olimira ate ng'olundira wafunda okusookera ddala olina okutunuulira balirwana abo n'otabakaluubiriza wano kwegamba tulina ente tulina embuzi abantu abasinga abalunda ente omanyira kumpi almost kilomita namba nti awaliwo ente olina okulaba nti obusobo obujjawo buli kiseera olina okulaba nti ekiyumba okiteekamu disinfectant wano tulina eddagala etuyiwamu olina okulaba nti enswera ozigoba bukazi buno bwolaba buno bwaggulu buno nankani bukwata era ne mu kiyumba kyonna kugamba ekintu ekitera okuleeta okuwunya waka zenswera ezigwa ku busa ezigwa ku ki naye kugamba enswera ezo kugamba bukazi obwo obuteekamu mu kiyumba mu kiraalo n'obeera ng'osobola otya ng'osobola nga bwezikwatira naye ng'olina okulaba nti obuyonjo n'okukozesa eddagala eritta ebiwuka erigoba olusu n'obusa ekiraalo kiwunya olw'okubeera ng'abantu baleka okuva ku makya ente azirekamu obusa ne bubeeramu ne butuuka eri naye kati oba olina okumakinga sure nti obusa tubugjamu emmanju waliwo piiti gye twagerera era nankani bulungi nnyo ebikiddwako bulungi nnyo mwe tubuteeka buli obuvaamu nga tubuteekamu wiiki abantu bajja ne babugula ne babutwala bino bye tulima by'omuntu abiyonja atya kuba naye osanga n'ogamba oba nono yaddira wano kasasiro we oluusi abamu bwaddira akalimiro n'akateekawo aba takyasasula bano bakasasiro obuveera essaaniiko wano obuveera tubwokya era akaveera tekagenda butulina kyetuyita garbage pit engeri ennyumba ziri wamanju eyo mujira mujja kugiraba kalinganga kayumba naye mulimu kipipa kati garbage yonna evaano yonna yonna wetugiteeka kati tusasulira abantu nankandi bano abayoola kasasiro buli lwa mukaaga ne bajja ne bamukolaki ne bamutwala era kugamba tukubiriza n'abalirwana bange bano abapangisa bonna buli omu akimanyi nti bw'ojja mu maka gano olina okubeera nti okuuma obuyonjo aba bw'otakuuma buyonjo ng'olina abaana tojja kuva mu ddwaliro abavubuka abatalina mirimu wagambye mu kitundu ekyasooka nti bandize ku nkola ey'okulima omuddo okukola biki bwe tudda mu kulima omuvubuka atalina mulimu yanditandikidde ku ki nga tuvudde mu muddo omuvubuka atalina mulimu era kugamba kyova olaba nti nze nkubiriza bano aba local council chairpersons
balina okulaba nti bakumaakuma abavubuka abo kubanga obubbi obunyazi biki byonna byonna bivudde si mu bavubuka n'abantu abakulu bavubuka butabeera mirimu naye nga abavubuka tugambe nti kati eno sizoni y'akasooli abantu bagenda kutandika okukola ki abasimba kasooli ebisoolisooli ebyo birimu ssente nnyingi nnyo abavubuka beetaaga kusomesebwa kati nga no tulinawo ekibiina ky'abavubuka abavubuka twekembe nabakwatako bali abavubuka nga 20 ate tebava wano bokka bamu bava Makerere abala bavaawa naye tugera ne tumitinga nabakwatako nensobola okubawandiikira proposals. Nina essanyu okubeera nti wano yennyini wa Dr. Joel Kabirizi era yewasinziira oba yewatandikira n'ekibiina ekimanyiddwa nga muvubuka twekembe oba abavubuka twekembe. Ekibiina ekyo ky'abavubuka era nga abavubuka kya mukisa mulungi nti oba oliawo nze omu ku bo bwe mba nga tulina omukisa bwe gutyo abavubuka kye nali badde mbasaba nti tuve mu kulowooleza ennyo mu betting kulowooleza ennyo ku ssente ez'okumpi eba ezijjidde ku silver plates tukole nze mmanyi ssente zirimu ewali okuddugala ewali okwegubya wewali ssente. Aba International Potato Center ekenge kye organization ekonoonyeza ku lumonde babateekamu ssente ne babasomesa okukola silage era kati bebasomesa okugenda okusomesa abalimi ebweru. Ebiseera ebisinga bw'oba ogenderedde waliwo omuddo ogwo osobola okubeera naye kenyini osobola okubeera osobola okuvaano ng'ofunye business genda lima omuddo omuyiteyo omukugu bagukuweemu ssente ng'otunda muddo gw'olimye gwennyini omuddo gw'olimye tugule 5 ne tugusalaasala ne tugutemaatema bulungi tulina mashini tuguteeka sobola okubeera nga tugukolamu emmere eriwo emmere ente embuzi bityo. Kakati n'ebyuma bino ebya pelleti ebya direct pellets ebya bagia wente nabawandiikira project endala World Bank ne bawa ssente ne bakufuna ebyuma ebyo kati bakola pellets era kati waliwo eyakoze order in fact ya message yakagisendeka ayagala pellets 1000 manya kilo 1000 ennaku ezo era aba International Potato Center baba wa contract okukola silage ow'amalagala kilo tani era ne babawa ssente era basanyufu nnyo. Lwaki omuntu yandize mwoleso gwa Harvest Money Expo? Omwoleso ababeerako omwoleso ogwasooka basoma era ne bayagala omwoleso guno gwe gujja okusomesa olabe kiki abantu kye bakola nawe gwenyini wenyi kyosobola okukola obuuze ebibuuzo nti kakati njagala kukola kintu kino nazi ojja kusangayo abakugu bakubuulire bakusomese ate nze kyenjagalako omwoleso gwa Harvest Money nti engeri gye gutegekebwamu mukama nsonyiwa okwogera ku jjinja naye jjinja agriculture show yava mu mwoleso ogw'obulimi negenda omwoleso ogw'engoye enkadde n'ebyamazina biki. Harvest Money kugamba otambula mu mwoleso kugamba nga tewali gwe weeraliikirira nti ajja kubba ate otambula ku mudaala oli n'akunnyonnyola n'agamba nti ebyennyanja babirima bwe biti n'ofuna ne kontakiti ye n'ogenda ate n'omukyalira oluvannyuma. Kati nkubiriza abantu bonna Harvest Money ng'abantu abasoma Harvest Money kubanga Harvest Money magazine esomesezza abantu bangi nnyo era abantu abasinga bagula New Vision owa Friday tebamuleka olw'okubeera nga baagala okusoma ebirimu. Kati byosoma mu Harvest Money magazine ku Friday ojja kubisanga ku mwoleso omanye nti ono ensujju bagirima bwe bati nze ndi muvubuka ojja kusanga bavubuka banno nti ffe bannange ebyokudda mu kubazaala twabivaako dda guno gwe mulimu gwe tukola. Kati abantu ngaabo bw'onoosigala waka ensi ejja kukulekawo bw'onoogenda okuzuukuka ng'abantu bagenze dda. Dokita, abantu abamu balowooza nnyo nabadde ngezaako nokigamba mu kino ekisooka nti okulima kulina kuba kwabo bokka balina ssente kubanga era ne bwe nnaayagala okulunda ebyennyanja nja kwetaaga tanka bwe nnaayagala okulima nja kwetaaga pooti zino ezitali za nnusu 3 oba 10 oba 5 omwavu asobolera ddala okulima bwoba ffe tetwasookera kulima mu pooti zino ekyo mu kisumbi tuwali twasookera mu biveera bino ebisawo bino ebigiramu bino ebyekiro 10 ebigiramu kasooli ebigiramu sukaali ebisawo ebyo osobola obiteekamu ebituli n'oteekamu ettaka osobola okubirimiramu. Kati ebintu bino tugenze tubigula olw'okubeera nti kwegaba ofuna ssente kubanga ekisawo ekyo kyonooneka mangu ne bino bipooti si biki byo tebyonooneka
naye nga osobola okugamba omuntu yenna yenna olina kutandikira ku kitono. Ate okugamba nti tolina ssente, musobola okwegatta ne bannammwe abantu nga kwegamba ne mukuŋŋaanya ssente entono ne mutandikira okwo. Embuzi ng'eyo ne mugigula nezaala ne mugenda okulaba embuzi ezaala emirundi 2 mu mwaka. Ate Mukama bw'aba akuwadde osobola okuzaala embuzi ezaala obunaakana obusatu. Okulima ssente otandika ne ssente entono z'olina. Olabe nti ekintu ekyo ate okyagadde okikoze mu mwoyo mulungi, okikoze n'amaanyi go, okitaddemu amaanyi go, okirabiridde bulungi. Ate kubanga kati tugambe nankani oyinza okugamba nti tolina ssente, naye osobola okutandika n'enkoko emu eŋŋanda n'ebiika, eyinza okubiikira enkoko 2 enankani empanga n'enseera nezibiika, esobola okuwa amagi tugambe nga 20, nesobola okulwalulako tugambe nti obwana nga 15. Ojja kugenda okutuuka omwaka okuggwako ng'olina enkoko ezisukka mu 3. Kati omulemu program Muntu w'Abantu tukyadda ne Dr. Jolie Kabirizi.